bakamulengera ne gugamba gwe Dennis oyina okufa. Nti gwe Dennis oyina okufa. Ebyo nno munnange bye bimu ku bigambo pasita mu kaseera kano omugenzi Musumba Dennis Kisaache Matovu bye yafuna mu kirooto gye buvuddeko emabega. Mama we yamugira mu kirooto, yes, n'ajja namuwa engoye n'ayambala mu ngoye ezo. Mama we yamuleetera engoye ezo zagira mu suitcase. Bwe yamala okuzambala n'ajjukira nti mama wafa oli mugenzi. Mu kwagala okugyamu engoye ezo, engoye ne zimufuukira ekizibu. N'alwana nnyo okuzeeyambula naye ate munnange tebyali byangu. Ekyo nno kitegeeza ki mukwano gwange? Ekirooto, ebirooto tutandikire ddala okubitwala nga eby'amakulu. Tulekera okubitwala slightly. Ndowooza mulaba engeri Mukama Katonda gye yamwolekezaamu okufa kwe, ate n'abanga ke kennyini ye yeerootera ekirooto ekyo. Vidiyo yonna njirina ekwata ku kirooto ekyo era mukkirize mbeere nga njibawa wamu ne maaso awo nate nyongere okubateekerayo samoni ye eyasembyeyo, like okubulira kwe okwasembyeyo ng'ali mu kkanisa. Nako nkubaleetedde era nga ngenda kuba nkugatta ku vidiyo eno yennyini. Katonda abangumize bonna ab'eŋŋanda, tuli wamu nammwe. Okulwala kwonna kwe nalwala guno omwoyo kasita gwalengera Dennis alimu ekyobwakatonda ekigeno yamba abantu ne gugolokosa eyafa edda eyali anzaala mukadde maama. Yafa ekirwadde kya kansa ow'omubbeere. Kati mba neebase ekiro nali banakuweereza wano olunaku olwo dda. Mba neebase ekiro ne muloota nga ndaba alina waatudde nampita nanga mwana wange obwedda nkulinze nange nenzija. Bwe ntuuka bwe nti ng'alina keesi awo nga zino ez'abaana abadda ku ssomero. Nanga mwana wange keesi eno engoye zonna ezirimu zonna zizo. N'agisumulula, kati mwalimu masaati. Masaati agaalimu n'aggyamu essaati emu ng'eriko ebiwuzi. N'aŋŋamba essaati eno nagitunga mu biwuzi ebyafika ku gomesi zange. Wano bbulu, yero, buli kala. N'aŋŋamba nyambaliraamu ne mmala ojjambala agimpa mufu. Mulengera alengedde agamba ono Dennis alina kufa. Mmala ojjambala bwe nti n'enkitegeera yanyumiddwa ndabika bulungi n'enkitegeera ono yafa ne mugamba naye gwe wafa. Nansekerera nenwana okweggyamu essaati. Nava mu kirooto ng'essaati njejjeemu. Nenfukamira wansi ne ŋŋamba Mukama oba nagguddewo oluggi nsaasira. N'ennyambaza amaanyi mpangula ekiro emabega w'omufuuno. Ne mwegaana endagaano ze zonna buli kiri emabega waakyo bye yafa bikansa. Naye nkugamba naddawo ne neebaka mulengera. Naddawo ne neebaka mulengera ne gugamba gwe Dennis oyina okufa. Mba neebase bwe nti nenziramu ekirooto ne kikomawo. Ne kikomawo nga ndaba ntambula, mba ntambula mu kkubo bwe nti n'ensigagano emisota nga giri mu bbanga giti. Kati ntunuulira emisota twagirabanga mu firimu eyo ey'Anaconda, gasota ganene gamira abantu. Ngenda okutunuulira emisota bwe nti ntunudde emisota neewuunya bye nalabanga mu firimu kati mbiraba wano. Musota ne guvaayo nga njasaamiridde, nze okwange kwali kwasaamirira ne gunnyingira mu kamwa. Gwe mulengere yajjira musota yajja n'akubojja bubojjangalo ne gunnyingira mu kamwa guti. N'enkiwulira nti guli mu kwezinga ne gumbuliramu. Gugenda okumala okumbuliramu ngenda otunula wansi nga sikyalabanga mmeze entumbi. Neŋŋamba naye mmeze entumbi nenva mu kirooto nga ntidde nnyo n'ensa. Eri kyaki ogiraba? Abo abatuula awo tebamala. Era abamu ku basumba ba kyaki eri Lutikko gy'oteekako ensigo yo, abamu ku bo ye ggwe. Ola weyenyooma oyo. Abamu ku bo ye ggwe. Naffe twali ndiga ezitalina wadde olunyiriri
naye olwaleero bwe tuba nga tuyimira mu maaso gammwe nkusabira ekirooto ky'obuweereza naawe oyimireko ng'osomba ekibiina ng'amawanga gakulaba. Kale n'abaweereza bonna awamu naawe omubuulizi w'enjiri omwegayirizi ayimirira ku lw'omulimu gwa Mukama, Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi. Ate tugatte engalo tuzikubire omwoyo wa Mukama. Basinga oli wano eggulu lyakugamba dda ekiri ku bulamu bwo. Weetaagayo omuntu ayimirira naawe Mukama n'amukulaga naye olimu ebyekwaso, oyo taliiko mafuta. Kankubuulire, olunaku lumu naliko ekintu nga Pasita Buyunga akisabidde nga kinnemeddeko, naye nga neekwasa era nga ggwe nga neekwasa ne ŋŋamba kirabika bwe kiba kiganye Pasita Buyungo nina kusinkagana Pasita Tom. Nali neebasa ekiro nendoota ekirooto nga nkoze enteekateeka yonna yagenda wa Pasita Tom. Kali nga ndaba abaweereza b'empeereza nabo levo tuli kwemu, atusumba y'omu, ekkanisa y'emu, ate ndaba ali waggulu. Bwe kiba kiremeddewo neetaaga Pasita Tom neneekwasa. Naye munaye ne bukya ku makya ekiro nendoota ekirooto nga Pasita Buyunga nsinkaganye nkutte ensawo yange ntambula, n'aŋŋamba olagawa? Ne mugamba ngenda wa Musumba Tomu. N'aŋŋamba ogenda kukola ki Dennis? Service teriyo ku kyaki? Ne mugamba Mukama yaŋŋambye. Ne neekwasa Mukama mu kirooto. Kali Musumba n'aŋŋamba mu kirooto, Dennis genda osinkagane mukwano gwo David museyalinge ku lunyiriri luno. N'ankwasa olunyiriri bw'ati. Bwe nava mu kirooto ne ntandika okwegayira obulamu bwange ne ngamba Mukama nsaasira, ne nteerawo akabonero, era ne neekwasa Mukama nteerewo akabonero. Ne mugamba njagala bwe nkuba essimu ya David njagala ŋŋambe nti olwaleero alina okujja ku kyaki. David bwe namukubira essimu ku makya yaŋŋamba ndi mu kutambula ŋŋenda ku kyaki. Ne nzijjako essimu ne nzijja wano, ne tutuula ne David ne tushayalinga ekigambo. David n'ansabira. Nagenda okutuuka ekiro okwebaka, Pasita Buyungo n'ajja nga andeetedde enkofiira, andeetedde engoye yali suuti nga ya white. N'aŋŋamba jjamu ebigoye ebyo yambale ebintu bino. Ne nyambala n'antikkira engule. Naye Sara yavaawa? Yava mu David. Abamu olemeddwa okusumululwa ng'omuweereza wa Mukama. Lwaki? Olina ebyekwaso ebigureedinga abaweereza ba Mukama, ebipima amafuta. Ojja kulwawo, ojja kulwawo.
Mwoyo gw'ebyekwaso agambye mwaludde okwetooloolera mu kifo ekimu, oyina we weetooloolera lwa nsonga oyina bye weekwasa. Mwoyo gw'ebyekwaso agambye mwaludde okwetooloolera mu kifo ekimu, oyina we weetooloolera lwa nsonga oyina bye weekwasa. Abamu kawuula akulemeddeko oli muweereza wa Mukama naye lwaki weekwasa ekigambo kye baakugamba nti Musumba Kawuula alemeddewo lwa kigambo. Jjajjange yaŋŋamba nti nno ne bwe ndikola ntya banfumiza Nakayima. Mwoyo gwa byekwaso bameka wamangu oyina wookiraba. Nze nkimanyi nina omuntu gwe njogera ne bw'anaaba kankigambe bwe nti abaweereza abasinga osaba nnyo osiiba nnyo ne Katonda alina kye yaggamba okukola niyo kyalina kye weekutteko. Tulaba omusajja jjajjaffe Ibulayimu, Mukama amugamba va mu nsi ya nnyo ojje gye ŋŋenda okuweera omukisa. Teno gye wajja mu buweereza Katonda yakuyita kuwa mukisa naye walina bwe byekutteko. Ibulayimu ne yeekwata ku Lutti. Waliwo abaweereza ng'oli wano okyayina kirutti kye weekutteko nga kye kikereeseza obulamu bwo. Njagala nkubuulira enjiri okkirize nti olina w'oli naye nga si weeteekeddwa okubeera. Denisi ndi wano nali ndiko okwekwasa naye ng'obuweereza bwange tebugenda mu maaso. Ne ntandika n'ofuna okukolima mu bulamu bwange. Naye Katonda yeebazibwe oyo atutwala bulijjo ng'abawanguddwa n'atubikkulira evvumba eddungi ery'omumanya n'omutegeera. Olwaleero ntegeera Katonda. Nina bye nnata kankugambe guno omwoyo sitaani asobola okuteerawo n'omuntu naye nga mu magenda g'obuweereza bwo si gw'oteekeddwa otambula naye. Ogira abafogi munene nnyo abaweereza bangi. Denisi ndi omu ku baweereza abanoonya Katonda naye nnoonya yange Katonda sinoonya Katonda na buli omu. Kubanga edda nali nakatandika sinaba bitegeera bulungi nga buli aŋŋamba tugende ku lusozi n'enduma. Naye olunaku lumu nali wano nga manyi Babula asomesa n'agamba waliwo abaweereza munnaye ekikereeseza obuweereza bwe okuvaayo toteredde na Katonda mu kifo. Eddoboozi ne liŋŋamba yeggwe Denisi. Netandika okusaba Mukama n'atandika okunjawulira. Era olunaku lumu nenkeera ku makya nali neekutte ku bantu bangi naye nga bakereeseza obuweereza bwange. Nandaga abantu wano nenkeera ku makya ne mbakubira essimu ne njogera kye nali nfunye era bwe nabagamba nga buli omu Katonda yayogedde naye. Yali Musumba Bridget ne Desire. Ne twegatta abo ne tutandika okunoonya Katonda. Bwe twatandika okunoonya Katonda waliwo Katonda byatuwanguzza. Mukama yeebazibwe. Waliwo Katonda byatuwanguzza naye twamala kuta nabo tugenda otuula bwe tuti nga nabo balina abantu be bali nabo naye nga mu ebyo eby'obuweereza si gwateekeddwa okuba naye. Waliwo akereeseza obulamu bwo. Buweereza bwo bukwekeddwa lwa muntu oyo gwe weekutteko. Pulira waliwo omuntu ekiri mu ggwe ky'amaanyi. Katonda ayagala okukukozesa naye wakati w'okukukozesa oyina omuntu gwe weekutteko eggulu lyagala kwawukanya naye otuuke mu kiroto ky'amagenda go.